Inside Story Uganda, real source of political updates. Tamale Mirundi gwendi naye media consultant tanu wambole na matop na yowana Mirundi nga bomulira. Well, mwami Tamale, mwami Museveni yawanise baluwa enzibwe nnyo nga alaga obutali mumativu ku byali mu kalulu ebukedeya n'anenya beyayise ba government officials okola buli kika kya fujjo. They should be arrested. The returning officer should be sacked in the public interest, and the district police commander should be sacked in the public interest. What these fools don't know? I thought you would be you belong to the NRM and the president would be happy that the results were in his favor. Omwana agesinza mukolera gundi nti teyakola bigezo makerere nagula ne bamuletea first ne bamuwa first class. How can I organize a party ngamanyite alimba? They don't know that what sparked of the guerrilla war was the rigging of election. It wants Museveni. When they talk about rigging elections, come to United Twitter, crude rigging, the scientific rigging. These fools use crude. Two, you can ignore when Bobby Wine went to be nominated by the Electoral Commission. Bamukubirawo. Negundi bamukubirawo. Amuli amuliyati. Nenga tonasutenda mukwambala ngatu. Natenga mubateso. Omwavu tayambala ngatu. Era kitewa amuliyati. Omukazi yamujja mwachuli nga talina ntezigula mukazi muteso. Kati obutambala ngatu kyali kintu ki nenga fu abamanyi kali kyatu kimanyi tikitegeeza bwavu omutolo omuteso omwavu tayambala ngatu. Kati naye chairman we Electoral Commission yali mugai go back and dress properly. You cannot nominate a barefooted person. Tebasoma public relations. Kakati number 2 okuleta ensobi gye bakola eyokubiri. When a powerful person comes from a district yefuula kingmaker, you cannot tosobola kufuuka kingmaker. Wekiriwe ne Kayanja waffe yefuula kingmaker ng'alwana na buli muntu yenna. Kayanja ki? Jeno Kayanja. In politics, every person you crop up, you end up fighting. Lwaki? Bagala kwefula bategerera independent. So a human being needs respect. A human being needs independence. Yeruwoleza. Independence. Zinakuli wa muganda wange. But he gives me leeway. Tamalaga ndikite chingira. Then Museveni yabadde ina bikola public. Why didn't he address yes, basiru. Ate ekyo kwe batamanyi mu busiru bwabwe. Omusajja ono gwe bajjeko million 1 agoloza siza Museveni. Za mwami Museveni. Oyo musajja wa opposition. Gwe bakubye ne bajjamu n'amasinasaati. Museveni bw'olaba ayingidde mu kintu aba ayina gw'atagetinga. Ayagala discipline. Atagetinga. Ejjoko ly'ebukedde yalijja kuggwawo. Mwami Museveni ayina gw'atagetinga. Abefujju. Omega nkubuulire. Waliwo w'okolera ekintu. Nti omanyi nti Inspector General wa poliisi yabonaabona nnyo mu COVID. Ng'amawulire gonna Museveni agalaba. Ani akubye omuntu oyo mumukwata ani kati waliwo gwokolera ekintu a by election all of the attention of the people ebeera bukedeya, but these people don't reason. No, the Kambabuli, nobody will blame you if you come from bukedeya or opposition na wangula. Take the example of Haji Moses Chigongo. He is always the chairperson of Museveni's campaign team. Muwanga tawangula yo. Whenever Chigongo kuba muwanga. Yes. But did it have to take the president? Akaluluka LC yokutano. Anti bamubane sente ze bimalo zibane bikuba. Okuba otyo omuntu n'omuyiriza saati. Kwerekeza commission. The police commander must go in public interest
the returning of in public interest. These NRM fools who eat Museveni's money, never tujja kubba, must be disciplined, highly disciplined. Waliwo ababba ssente nga sente ze bazibba beesize kubba kalulu kankubuulize na fujjo ekintu ekyo kyatuuka ne ku Sematimba. Peter. Yes, Museveni n'akyawa Sematimba. Museveni yali agala nnyo Sematimba era ye namwerabidde mu katabo kano. How Museveni loses trusted cadres ne bamuzannyi kyali kiti ebusiro anga meya wa Kampala we yali agala okuvuganyiza kuba meya yavuganya. Yes, kakati abenali president abawa million 65 to facilitate elections in Kampala. Do you know what they did? Sente bazibba ne bagenda mu electoral commission ne bajjayo obululu. Aliya a day before bwa ojobuuza omukyala gwe bayita bukyana bwe batuula mu conference center okugabana sente ezimu zaabulawo. Sebagala nakubwa yaabwe ne bamulashinga emulago. Kakati waliwo yamugendera ng'aga nti Sebagala y'olwakwata sente miliyoni nga 2 yali yazedda n'omuntu wansi yaziyisa mu tisaba omwana n'azitwala. Kati ono agenda okudda yatwala Sebagala mubbeko sente ng'afudde atuuka emulago yamufungula ne mu nnyuma nga temuli yamufungula ne mu nnyuma Sebagala nga talina yadde 10 y'olwakwata sente bwati yaziyisa mu tisaba omwana wansi n'azitwala. omwana yali wansi ng'ateze ono lwazikwata mu Mwami Tamale. Kakati wulira. Is this real? Yes. Oyo ye yabuulya Sseggona. Sematimba yali akubye Lukwago with a very big margin. Ku polling stations 10 Lukwago yali talina akuba agents nga mwavu muzibu. Era Namboza had to bring agents, volunteers from Mukono. Twagenda okutuuka essaawa 6 nga Sematimba atuuse mu bulwa 7,000 ne babuulya Sseggona timugende ku Kampala mukati ku ssomero ku Kampala High School mulimu obulwa obutiikingi. Sseggona naye abagamba akomuka kwebere n'akomuka kebere was Sseggona sniff a dog. Museveni blamed ani nti it had a bearing on his area victory nti naye yabbye gano kasiruga ebukedi yakigatamanyi. It has a bearing. What's wrong by allowing kuba ffe tukugamba a party that has secured 75% in parliament ne bwaba mulamuzi nga alina amagezi nga ffe oyo muleke. Is it in the interest of the country we national a judge we national? Is it in the interest okujjayo opposition nga bano bamaze dde okusecuringa 75%? No, it shouldn't. Are you helping a democracy or not? Naye agawano kyono gakakubira simu ekiri ku katambi kuno. Okay. Ekiri ku katambi kuno kubyali mu puli gundi puli judgment ya ham tibajja na kubiddamu. I'm telling you the judiciary can be overhauled. Museveni abagoba n'abamalawo naye I'm an old man sijja kakuba kakubo yambe gwanga ne president sijja tajja katu then kala ojja kuba tuyambye ne mukozi tajja kafu ne gwango ojja kuba tuliyambye bo bakitegedde because you have the evidence, you have the information, yes. And you don't want ate yange ya reporting nga yayiso. Can you access this information? Can military intelligence access this information? Eri ku yise sola kuteka kagundi mu muviri naye miso recording hiyo ne ya meeting egwayo and they are aware. Nti akatambi kano weekali waka printing no printing olokateka ku city era omuntu omu yagenda wa president n'amugira n'agamba I found the man with the catalog of CDs ne baga nti azimu ayina communication ne bagoba nakyo the person atwala CDs ne wa Museveni ayina okubanga ayina sente nyingi. Omusajja ne bamubuuza professor mwagala nnyo era ne mu meeting eyagala okunsasula mwali chairman yabagamba mu 2014 nti you have humiliated that man ne mumwabire wa Museveni ne Madisinga that man will never accept the dangling of money. Naba kyogedde we are not dangling. Yabagamba that man needs prefers the dignity ajaba ku baba malewo in 2014. Kakati nkubulira ne gamba nti Museveni okuvaayo bano bakunamye bani abebukede yabakikoze bubi
naye mwami Museveni aba atuyambi mwami Tama bw'ata mentioning abo officials agamba government official yagambye Rusoke mita wakuzayi yelegide Rusoke was State House and Corruption very senior man Rusoke former army chief of staff and highly disciplined mu COVID the man called me can you help us nganti nze chiri mu UPDF nkolera bwerere so you helped kasita kibera mu UPDF n'aba police abamu kubamu guarded by police military police naki era bambuzize omuntu akakofira kandi mbaga ndi wa military police sika nupu kanoka military era mbajagala kuza ndi ngaka myufu bulala ka military police nenga ochayi nenkolaga ne mutabani wo mwami cyabula okiraba nti boche bakoze kibakola ku Sematimba as a political career was killed nenga banu be babba sente Sematimba ebaluwa ya president ene bearing kaluko lwokuna moyam in your view yes which bearing because babikole balabe abawadde guidelines era n'abalamuzi abo nabagamba nti in 1980 ekyatwala Museveni mu Nseko abaddipi n'abawangula George Maseka yabajjayo mu kooti kaga nibaga n'abagenze mu parliament nabo babajjeyo bakiboneka bibali batandise nga buli wenalemu yayitamu nibaga these judges are fools you are justified mu Uganda muno timwali badde kubba kalulu because we suffered a blood war kizira mu Uganda okubba kalulu ne election is jeno okiyisaawo bwoba oli kumbaga ng'omugole ayingira olinya kumwijjawo n'omugasole kuba buli omu yeesindika kulaba mugole naye embaga eteredde bulungi ngo omulinya akakato takuba kati bino ebisiru byebukedi byakoze ekintu nga election eriki emu was watching bamubbako sente isongole why no Museveni operate oyo omusajja gwe bagamba tiyabadde ne million 16 Museveni yazimuwadde nebazibba anti Museveni yanoonya kaluka abwa president olunaku lumu Museveni ya disappointing Amelia yali avuganya ne Mutuuluuza president najja mu kikulale Amelia amala okwogera ayogedde ki abagenda ne mutabani wange Mutuuluuza naye ajje mubuuzeeko naye najja ku Land Rover why Museveni osanga constituency Segona gye yawangudde opposition nga Museveni yagiwanguddemu ekitegeeza he looks for his ye abantu bonna n'aba opposition abakola ki abagala gono kagwagwa kyegatamanyi bote bategedde ki tujja kusanya ajja kuba nti yonna tuwangulayo amwepafulupa wakalayika ekigongo tekigenda bakosa moya munga NRM ati lwaki anti bakkirize no NRM has already 75% ekola ebiteeso I don't know why nebazinga emikono again the other argument mwami Tamale abantu baga guno sigwe muli ogusoose emivuyo nga gitwala bikede baga jali ekayunga jali esoroti gibadde all over the place the timing and it indicates nabagamba nti President Museveni ekimuyambye ayina futuristic activities yali already would be a Mudaka president if Muhoozi was not his son the attention would be shifted to Muhoozi kati kikutegeeza nti ayinza kuba ne interest yekomawo bila bimukaga is now bringing the people back obulute bubbibwa wanakumungana abakoze bubimu aba MK whatever happens that ngenda kakuwa kati osomeka ukasomeka my last submission natunulidde nanga ne Tanuyi umuyita mutya aliwa Tanuyi nembasekerera wanda kimitereyo simanyi nti abasajja basoma enanga aliwa omwogezi wa police n'omwogezi wa police mu Kampala tuyina Onyango yakulya mu Kampala Tanuyi let me tell you mwe baserikale ba police aba security kuchi musome terrorism mufunira ibulale musome terrorism oba mumpite abangereza bakugambye nti there is a security alert mu Uganda abantu bafete mugendayo we have excellent relationship with Britain why don't our leaders contact Britain
how is it likely to happen? Kubanga bali abazungu bagezi, what do they want? Wali wakati bakaita state craft amawanga bigogera sige bakola mwaise teka lyebisiyaga tebagala bantu babwe bajje wano kati bwe boogera nti mugenda mujaga imposition kaba kugaye nti security alert, they achieve the same. Oh, you must confirm. Kakati bwobanga tokonfaminze kitegeeza nti bwolinga alabye ekyeyubulu ky'omusota mu nnyumba n'otakulaba gye guli oyinza giddukamu. Ekyokubiri, if we are really preparing for a terrorist attack, what should we have? Enanga tanui. What should we? Awareness eyo buli omu agimanyi. Every international airport any luggage found unattended to will be destroyed. Eya alertness emanyiddwa mu nsi yonna agenda kabalambulamu wino balambula mutale ne Tanui ebitemuli. Stephen Tanui, police commander, Kampala Metropolitan. If you are expecting a terrorist attack, store blood malwaliro for the injured. Neba bantu babisambaze. The doctors must make a drills. Uganda is safe. You must have firefighters stationed in different wound. You must have ambulances. You must have sniffer dogs. Ekizimba bwekigwa, ekizimba kya ufundi building kyagwa, amajeka Kenya gagenda na AK47. Mwe abatamanyi kutegulula bifumfugu mutira munaaliyo. It took the Israelis 8 hours to fly from Tel Aviv to Nairobi okuyamba abantu. Tanui atambula kibuga Tanui ngakwata ensenene. Tanui, you must prepare. Stephen Tanui, even if it is not there, police commander, bayinza okubanga batesinga Kampala Metropolitan, bayinza okubanga batesinga Uganda abazungu. atambula atya Hawalate jawi akola atya Tanui alinga anonye ensenene mu wino Tanui batambula nini. It is serious. Kakati kambabuzi singa Tanui tukomye mwami Tamale singa a terrorist ateka bomu mmotoka netulikira kulokota wa kujam, you just run away. Do you have the capacity okuguzikira muliro? No, you can't. So in other words, you're saying yes, bali badde bakosa terror alerts zino to prepare if it happens. If it happens, but bakosa fire brigade methods kubati bamanyi terrorist ayine nakuze kakati oyo Tanui mukifa kyokutambula mu kibuga ng'anoonya ensenene yali badde abuuza lunaku ki ba terrorist ne bakuba CPS ne bakuba parliament ne bakuba ki nga bolaba nti evidence buteema Abamerika babeera ku alert. Bayina ennaku zaabwe, bayina targeted areas. baffe bakola batya abawana baffe bo bakola ki bo bagatya because can you dismiss M16? No, you can't. M16 M23 M16 eyabangereza bwe bakugamba abazungu abo nti kijjawo anti bo bayinfiltratinga ki system but terrorists waliwo criminal group wano gyesemanyi gyesi buli abyeyogera waliwo akasajja bagenda kabatula wano kati gomeza nnyo abatakisa abaki nzimba wulira kayambi kubalimika big bakayita why Muhoozi holds the key to Uganda's future politics. Lwaki General Muhoozi yakutte ekisumuluzo ky'ebyobufuzi ebya Uganda eby'omu maaso. Nyini kawandiika mwami Tamale Mirundi yakawandiika n'akamaliriza ngenda kuza omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini mu makaage ezzana n'amalizanga nti Katonda awe maama wange omukisa biri mu katabo wano. Kale kagamba bwe kati why General Muhoozi holds the keys to solve the impasse. I don't know which impasse he was talking about here, but wotandika wano bagamba under the prevailing political situation General Muhoozi Kainerugaba holds the key to solve the current impasse
You need to talk to him, not any other person, because he may decide to maintain his position and stand for president in 2026. In such an event, can Museveni stand with his son? What happens between the two? Because political campaigns involve verbal exchanges. More so, if Museveni stands against his son after 40 years in power, he will be portrayed as a dictator who does not want to leave power. What happens when Muhoozi defeats his father in an election? Will he take his son to court on allegations of rigging, as it has been the practice after presidential elections in Uganda? The argument that Muhoozi should wait for 2030 is also no longer relevant. It is a missed opportunity that should have been advanced by members of the first family. Furthermore, General Muhoozi criticizes the structures of NRM party, which means that he may form a new party in his bid for presidency. In 1959, Dr. Milton Obote formed Uganda People's Congress from Uganda National Congress of Ignatius Musazi and went on to become the first Prime Minister of the independent Uganda. Kwame Nkrumah in Ghana used the Progressive Party, a break away from conservatives, to win elections and become the first Prime Minister. Others can ask, what if Odrek Rwabwogo also decides to contest for presidency? I can authoritatively say that Odrek's candidature cannot affect Muhoozi's fortunes. Rwabwogo is unpopular and he has stepped on many toes, both in and outside government. His motivating factor is to protect his massive wealth. His likes base their politics on slave and master relationship, where they must be bosses and all others must remain their hunting dogs. I call it Chidori, mobile toilet politics. Another factor which gives Muhoozi an edge over his rivals is that he cannot be subjected to political harassment like Bobby Wine and Dr. Kizza Besigye. He cannot be imprisoned for his interest in the presidency. And if it happens, it will boomerang on Museveni. Being his father, Museveni in any case cannot disown Muhoozi as an undisciplined boy, because everyone will ask how and why now. More importantly, President Museveni has always talked about General Muhoozi's contribution to the country. Therefore, he cannot turn against him overnight. People will say it is because General Muhoozi is challenging him for presidency and Museveni will be a loser. Finally, politics depends on a name and money, and General Muhoozi has both. More so, no one of these eyeing the presidency can guarantee security of life and wealth of President Museveni more than his son. Those who think Museveni can hire them to fight his son are dead dreamers,
in stupid money makers. Having analyzed the above, my conclusion is that General Kainerugaba holds the key to Uganda's future. Bwotyo bw'ogambye. Oyo ye Dr. Tamale Mirundi mutabani wa Yohana. Yes. Aganti abo abaganti mwami Museveni asolo bahayalinga okulwanyisa mutabani we. Omuhozi avenger must live longer than they avenged. He's going to avenge for. Omuhozi Kyeki mu Luganda. Omuhozi awolere gwanga. Awolere gwanga ino kubanga ye mutoko nga alivinze okuwerere gwanga onaba yafa. Kyobulaba nti mu nkaaga mu mukaaga abasajja abo Abaganda baali bagezi bagamba nti woligwa wendigwa nga kitegeeza we bali kubira esasi nange wendi bakyusa fulezi ng'obota akuba olubiri nga tewali mayinja wendigwa woligwa nga tewali mayinja nga tennavuga bwekyali bwe kityo bagamba batya woligwa wendigwa nga tewali mayinja. Kakati emundu bwevuga ne babuuza nti abange nga temugudde naye nga tennavuga nga tewali mayinja. Kakati avenger Ssaabasajja Kabaka alikanyugira embazzi ndigikayagaya ebyo biwaano flattering. Don't listen to rubbish. Omukazi eyasuza awaana bba nga bw'alina amaanyi agasinga golola bwe bamukwata ne house boy tomalaako gagenze kironga masannyalaze abuuza atya asula atenda Saalongo amaanyi gamuwala bawo amaanyi namutuuma n'amannya naye bamukwatira muziko gwa neiba tamalaako gagenze nga oli yabadde mulala yabadde kwati piso masannyalaze ebyo tubiyita flattering. You must understand reality and flattering. N'omusaayi ogwange gwa yero waliwo bano bamukyala Kawooya even our knickers are yellow. Who knows them? Baga nti bo Who knows them? bagala nyo NRM ne mwami Museveni era okuproving ekyo ne bibambadde munda bya yellow. Ate Bible yetu kanti bali balabira ku byambalo byammwe ku bikolwa byammwe si byambalo. So bana bagamba nti because I've read something very interesting there. I've had some people in NRM acting like they are fighting General MK in favor of the father. Bano ye strategy batamanyi. Museveni yakola strategy je batategeera. To understand Museveni, you must be a very intelligent man. Yaleta scenarios ezi. Yaleta abazzukulu. The only problem he has done is that he does not fund the bazzukulu wero. Bali badde vibrant chi group. 2 nabanga tayina term limit nachi na age limit because nabagamba nti we have term limit and age limit. A president becomes a remudaka president in retirement. Buli omba bategera nti akoze eki singa tibambalira nnaku kati ebyo yabijjawo is a coach player bwayagala akola ki kakati bano abatakula mukozi baali bamanyita ajja kuva mu maje bwe babalirako obujozi era bwo batunulira bwe bali kana akatabo kano akange kano nkubuulidde nti abasajja bano bwe babatega Museveni basooka ne bonoona victim waabwe bakolera wala nnyo toyinza balabako nti kakati abasaabiya bakola ebyokulwanyisa ate mugende Sabiya nga mukimanyi. You see, these people don't know the history. Tewali nsi efaanana Uganda nga Yugoslavia. Muki? I'm telling you. Okukifaanana muki? Yugoslavia yafugibwa Tito emyaka 27. Yugoslavia nga basingamu be bagundi basabianis. Abasaabu. Ate Tito teyali musaabu. Yali mukolesha. Like Museveni. Nti ava mu ankole. They had a Kaira there who was rejected by the Sabians. Ne bagenda nani ne Tito n'abafuga emyaka emeka 27
kasati to yafa nibaga nti wa president bwetolole 2 years buli kitundu kirete olesherete sabirete anyalete bali bana a powerful Yugoslavia disintegrated into 4 states. Yes. Kasaba agamba abakolesha babagamba mwafuga emyaka 27 mulinde emyaka 27 kanafe tubafugamu because state was a collection nibaka tuwe kutuddeko. This was the beginning of the integration. When I look at Uganda, I study bwe mugendayo kati nze mmanyi nti ababasabia bagala kusupplying ebyokulwanyisa but they must remove the structure of UPDF kubanga ate no lwabwoko yaliyo mu business lwabwoko yakolaki yali mwera yagendeza egundi. Okay. Kakati obategeera ti if you want when you exaggerate ekekasese President Biabuza, the Kasese incident was supposed to cause to force Museveni to restructure the military. When Muhanga goes, Kitegeza nemuhozi influence in the military vehicles. Kakati bubato babalaba na abasajja. Bakose nsobi. Yes. Webale. Kankufune kusimu 075 era next week nja kusomera abo chama somera. Awenjo. Mwebali. Niko nakatabu wali kampadde ko copy. Kale kana nasikano kali akalala kana kamukozi kembadde nsoma simanyo batonda bakafune kano kinjagolo kusoma ko ali ku radio form padda katabo why Muhoozi holds the key to Uganda's future politics. Very interesting book, new one. Nika na pages nyingi njakasomera doza week singa 3 kali ku page 12 kale kankufune kusimu neita mufunza problem yabo and when you write a voluminous book like that one emitwala 5 tebagirina bagala okusoma era bwobagamba bagala bwa mitwala 2 mbadde nga nkutaka akajenu muhanga ninga abasirikale bambi babwagala bamunemba waayo kakati if you can get subsidies omuntu nakuteeka mu cash ne baka reducing costs buli omune kabeera affordable ne abantu bategeze mu Tamale bona bokkiriza tikulwata mabare bajjo nakasente batwali ku butabo abe masindi because babadde nga batubuza buli nakuti obutabo babusanga babugulawa omuntu nga yajiridde kirala tagula kirala no ate that's the only opportunity marketing sibwekolebwa abantu abazze okusala endongo tobatera wekirala oba musiru mayindi abwe bamukikukwepicha buli kintu kyonna olina olikunonya kyakwepicha then obo bakoze bubi olina gye otundira obutabo bwe masindi because they wanted them banziba basobola okunziba and you see we have this problem ndikakatolama amasuuti ga Muhoozi genyambala bakagala nnyo but they don't have the money kakati NRM yayigiriza abantu baayo bubi bya free t-shirt za free kati NRM nabawo obukofira bwange nebabugana obusasula nenkola t-shirt president nabagamba omusajja ondaba yazambala n'obukofira bagana okunsasula miliyoni zange 7 Rich Mirundi is a nuclear bomb nti mbakolere kakati kankubuulire I'm a honest man and I'm a realist. However much I support Museveni, you think if Museveni comes back under this prevailing situation nga bamwenyabwenyeza emyaka 10 can I support campaign for Museveni kukadala njogere yoki nembagera Museveni abaana banze banzita nzira yeka osobola ate family obebona kati can I vote Museveni, can I stand on a platform nenjogera Museveni osobola nga atenge emyaka 10 abaddewo nga mmonabona can I extend my suffering nga ina capacity Museveni bamubye sente mmeka nazisasula lwaki ezange zebamubba zotazisasula ekitegeeza they believe in this theory nti Rich Mirundi is a nuclear bomb ukani humiliate him everyone him sorry him on ejiriketi he'll come back kidoli kyofe kijjako mu kiddemu kikole apana kale 075 munya ite mbufunze ddala mu ntange basose Isaac Wapakabula gambye whoever is in NRM fighting General Muhoozi is an enemy to Mr. Museveni and also may be after personal interests and agenda. Isaac Wapakabula konsonso zimbufunze ddala hala Sebo hello
Radio 4. Okay. Kanfune omulala onagambye kungu kwetuliwe bale. Hello Radio 4. Radio 4, Radio 7. Okay. Consensus, hello. Hello. Sebo. Yeah, I do. Amanya go ne Josinzide. Hello. Amanya go Sebo ne Josinzide. Yeah, I do. Yes, Sebo. Yeah, Ali. Anagambye mugaga Saurembe nabwere mpite binasa na mspider kwenye tumbude consensus hello. Anagambye kandabona hello. Hello. Sebo. Bale kuuliriza Sebo. Abali kuuliriza. Nabatingo abandi mu kirubu cyabo mangandi mubende. Mubende, yes Sebo. Nziteba baza Tamale Mirundi. Ina yema biga bona gwawagira gutubabira kina tabu. Kale. Ono ye agambye okay kwetuli nnyo. Kuli abafudde. Kamagulo. Kati National Drug Authority temanyi kamagulo. Nenga je kali. Kakati bayina viagula bamuleeta wano. Ne bamusekola ne bamugattamu hane. Mu Europe disi oyo gundi Anglican Church ebongeza yamukola. Kubanga bano olwa winter na kyabasajja babe important ne mukola as a project. Anglican Church, the Church of England. But you take it under doctors' instructions. Kati wano bamunywa. Nibizo kawe byokola nibiduma. Kasochira banga kina gichireze baba kiwadde sente. Kakati this is of DNA. Let me tell you. Twafuna crisis ku stream. Did you see this crisis as you have? Somebody used to go to him for himself. And they had to remove the stigma. You go yourself, you test. Or you got the two baba genda okufumbiriganwa. There was no excitement. Naye kakati bana abasajja abagala okutunda ebyuma ebyo bali mu Mbaasa. Anti mwalimu okufanga mulimu bali mu Mbaasa. Mujjukira emisipi eja taxi. Kati embuto z'abantu zakendeera. Where are the berets? Kisekaya bana duko musajja omukulu omuseveni side. Neyiga obayiga mugagganyo. Banayiga yine kizimbe mu Kampala. Yiga yali mu traffic rate wagmanawe. Bagagganyo. Nnyo. Ne sente ziragawa. Ne baleeta speed governor Nasasira yali alesene yabe bigere nti bekoona nnyo nga alesene ya tractor ne yabe bigere ya tulera ati abe bigere ngo kisusizza abatakisi bebedi matwaitu China organization ne waliwo kibagenda okubatula atani abatula ate bwe nkubulira nti bagenda kubatula babajja kubatula kubaze na sources bagenda mu bagenda kubatula mu kibuga muno baba MP lizidi yennyini eri amanda lwakito mulabula sinza kulabula musiru nesajja eddala lyali kibi okumanya musirika kusomaliri kyengereeyo nalyo mweriri nalyo bagenda ddiba bakoze ki ndi nkubuuliza if Miso tells you that you are in danger anti toto mugambe erinnya anategeera musiru oyo bamubattule namuwaddeyo kakati nkugamba these are marketing strategies mu Bulaaya abasajja bayina ebimeri byabwe ku nnyanja kuliko amasannyalaze kuliko ki bo bawulira waliki kati bo musisi gyagudde baleeta ebyuma byabwe nga tebalina oda bamasabimanse ani kubuulira tibo bakulya ono kamulingiza yabireeta naye kamulingiza bw'omuganti gwe abaana bo neziri bagwa abatwalayo ono kamulingiza yagenza okulaba nga bujingo alaga mbaale kamulingiza natandika okukuba abasumba ababbi naye kamulingiza akadirisa tekabba ebigologolo ogw'embalaasi ogw'enfudu bonna bafuna kamulingiza tute speed kamulingiza bonna bafuna nani neziri bagwa ye kamulingiza yabatutteyo kamulingiza yabatutteyo ate bali bameka oba abasumba babba kamulingiza tabba ase simanyi oba ogw'enfudu ogw'ekigologolo ogw'embalaasi ogwaki bafuna kamulingiza yayogera nawe oli mufere kamulingiza ayogera naye yali ayagala nti bujinga alagawa era mwana wange Nabbanja bamukuba Nabbanja yeetaaga keya Nabbanja nabaga nti mukwate omusajja omukulu nga Sekeba mumuwe Nabbanja oba mukite muweese musuubire Nabbanja yagenda nga bujingo gyali yafunayo abantu yavaayo yaswaliddeyo ng'ate n'omukazi amututte yisa ne popular ine Mbaale oyo gwakwatako yenna afa
And this is how Museveni should give guidelines. Namyalo mukazi mugezi mukozi nnyo mukyala mugezi abiruddemu. Mulaba agabe byalani. Naye bwe banaabanga buli mubbi ajampingako. Chase away the thieves, the rejects. Project etambule. Naye ba rejects be basooka. You a perennial loser in Mbali. Atwala nabbanja ba diffusing ekintu kya yabakuba. Bujingo yakola Mbali. Bonna bulizanya. Yalinayo ku Lusedi. Ate bajogeddeko. Tebajogedde. Omuganda akuga nti bagala akamwa. Anti alina emitimbagano gyali. Bagala akamwa. Anajo. Yabagadde akamwa bujingo Mbali. Bino bya bufuzi bino bya Katonda bikwataganira. Kati ate bujingo takyali ku ekyo kyokka. Kasito oteekako ono. Naye amutembeeta. Ekintu kyeyagala okukola oteekako ono kati. Naye amutembeeta. Ono yatunda. Kasito oteekako ono yatunda. Anti kati awo ndabanga abaana b'omunju abali mu kulwana. Ono yatunda ono kati. Bana siba munju. Obusika obumanyi ggwe. Balanira busika. Ekyali e Saudi Arabia okimanyi. Saakimanyi. Abalagira tebalwanyisa Colony Prince ne bamutoka n'omuga nti yaseka soki. Obusika mu buyite bwakuzannya. Nti yaleeta bana abamacete babukeesi. In Buganda whoever fails ono kasho muteekako kati. Ne bumuteeka mu dduuka. Ne bumuteeka mu ssabo bayingira. Ate ng'omutadde walala. Ne ku border abapoliisi olugiraba endereya. Batyamu. Obaga nti ono musabaze muteekeko nakali kataali omusabaze wono namunene endereya bwana endereya ataali kakati the issue is that the excitement, and I can tell, is there excitement in Mbalala? I don't know. Is there excitement in northern Uganda? I've not gone there. You will see in Buganda. These are the most gullible people in our country. Tibazenyi no wange mutwalayo tatunoli akakati ono wekikofira yani yatutte mwenda yatutte batoteba abange mbakezayo munana chwe. You see oyo kamulingiza. The problem is kamulingiza either is doing it without knowing their marketing machines. Kakati tugenda kola bwetu ti if you monopolize kakati organize bazikoze bati. I talked about to organize 10 years ago. So there is an organized trade. Is one of the reasons okunwanyisa. Tibalo was anti-suffocating me. Denounce that benyondo nenkutirawo. Kamulingiza byote yabiyingira mu ebya organize. Amawuli agondaka ba percentage. A controlling amawuli mu Uganda ali oku. Ate si Museveni. When there is a setback nga bakijjamu. Katika mulingiza ayina ebyuma ata mbwa kuba talina kyalina ayina kibenzi kikadde kamulingiza wategedde otya emmotoka gyavuga kakati oyo kamulingiza nammwe kati mukolera ba byuma nti bwe balese organic bakugambye batya they have specific hospitals immediately ekyuma kyemulago bakibbye ekitali kyoteeka mu nsawo iba kitutte nabagamba wano era kamulingiza nabagamba ekyuma kya kansa ekiri emulago bakiguze mu museum e Romania. Prime Minister wa India bwe yajja wano he offered a cancer machine abantu tebakikkiriza. He went to Kenya n'abawa mode bwe yajja wano India offered us a modern cancer machine. Kenya bagikkiriza. You go to Kenya wali oyiseewo mankogani anyabba ekyuma kyaffe ate nkubuulira nti ate nzigamba buulire abasajja mbamanyi ogoba omusajja yali emulago meeting njina on both video and audio. Abasajja abamu baava ne mu ddwaliro ly'ebbomba ery'amagi ne batula mu meeting nti omusajja tumugobe. Yakyusa abaali balwanira eggwanika. They declare you dead 30 minutes before you work short days. People die very painful days. Kuba zino organs tezikola ng'ofudde. Yateri agenze mu ekintu kyokka kibajja mu mulambo kiri eki amagulu bagakuba obusomyo kiro obusomyo gule emitwalo 10 ejja $. Omuwala ow'emyaka 17 n'27 nga talina bulwadde bwonna nga tazaalangako agula millions of $7. Ha gundi system eno ezaala bagiteeka mu mukazi omulala nga tennawola kati mu abasajja abatalina sebaana nze nkubuulira mwemuli baavu anako bakapika bakazaawo
Sebaana bamupika. It has been discovered that a human being gives spares to another human being. Research ekozwe naye mu mateeka so si kubba. Ati kyenkubuulira nti tebi omufu tebabimujjaamu. The only thing omufu kyayina busomyo. Kireegula kyovula bamagulu bagasekula. Kati ate bana abantu nga tebapanga complaining nga batwala abantu baabwe. Crisis in Uganda. Nsobola okubulya nti eyo kabuli mu gisime. Coffin erimu ensawo za cement ezi. Temuli mufu. Nkikugamba. Ate wana ababeera n'akalabirwamu ng'omutwe. Abafa mu COVID ezo coffin nkalu. Zirimu ensawo za cement ezi. Want to market their machines. Even if you reduce the number, when you reduce the number, akiteja chiwangula bebali mu parliament. Once you say chintu ekiri mu parliament kiba sponsored. Kibala nti amateeka gonna ge baleeta ba number plate mapya. This is a commercial parliament. Basuubuzi ngo batunuli je baavu bali mu banka bali roddawa bali ku board ya Makerere University ne batunda ettaka ne bali malawo kakati orientation yabwe yonna ya sente. When era nsasira mu 7 nti oteka umukono tukita reverse psychology yego bakola ki nti oteka umukono kuteeka nti emmotoka edduse nnyo miliyoni 2 evudde ku mitwalo 2 egula mmeka nga bw'ogibala abalamu eri mu 2 kitundu naye ojja kukwata emmotoka 10 abantu bayibwe mu luguudo. Run the society you have. Ate gwe wavaayo emmotoka jojako miliyoni 2 egula mmeka kitegeeza ne president amanyi motoka bwezigula nga naye mu kitundu yamuteringi yo ono yombaka wa parliament bamuwa obukadde 3 okugula emmotoka amaze okufuna olujja lukalambuzi dasire muganda nodira abana ba boda emitwalo 10 akomyewo omusajja w'ekyengero oyo sife twagana kitaawo okuwerera agenda okuba amalalo ga kitaawo yeyeri pikanakana bonna bagenda batu bagenda okujjako abatakisi ente endala ziri zakola kikola kasajja gwe ate oyo omusajja mulinako likodi zinga 10 ayina amasimu gyagajja. I know him. Nze ngenda okulumba ne bontwale wa Museveni nguteerawo gundi masimu gyagajja kati nabagambye ekyahamu kyava mu lwaki baatula mu meeting n'abalamuzi mwebali omusango tegunnasalibwa. Siddi ntambula nayo ngiteeka mwanda weya mayinza okazi wagigula 210 ena ate nnyingi miliyoni 10 anti beerikodinga bokka nga bafaati njerabidde mu mmotoka ntambula nayo wano mbadde ngeze muttoyi kufuka n'egiteeka mu etambulira mwanda weya anti ebbugumu yerigendo jjono okujjako bw'okitwala n'essemusajja omutwaliramu awo wedde togenda mu olaba byahamu babijjamu. I know these people they operate kakati they use order. If we want to restore order do one thing. When do we subject a kid to a DNA if there is a claimant akayana if there is a claimant nangu kwagala okumanya tufu claimant ansobola okutuyanga amaso sigegaffe kamulingiza mwavu kamulingiza kyayina kubanga mmwe what you don't know bano abasajja bagenda ne baleeta story etunda naye nga mukolera bagagga. Nze I separate a story from a business venture. That's why I have money. Yes sir. I separate a business gund manya nti wano ogoba sente kati bali mugoba sente bagoba agwira babekwesa abaleta ebyuma webali abaleta ebyo excite this nze ntuli abasajja bano segeze ebyuma ebabijja deni ya kwa mitwalo 10 oba 5 the president munenya ntunulira abasajja bano okuva ku macha okuzibya obudde baba mu meeting zinga babala nga basoma ebabeera era kino kyasembiyo nabalabyo yeyo Siddi njajja wa muhoozi bamuga nti okufa n'obutaganya kwatayinza kufuga ggwanga. When he gets the power he reaches us how amaanyi tegakyali bantu. Where do you have a veto, gentlemen? Where do you have a veto? Why did you provoke him into battle? Mbona bajja kumuwangulanga fa bakadaga abanacho bonna be bajoze Joseph be bajoze ne bakanyuka ku jirikiti ngobalaba baleese bwe bakanyuka ku jirikiti togendayo ate ko mawo bakolera nedda fo obwavu ku bebiraka mu mpale nsiridda ate abamu tebasobola vumiria anti kyekyo kyobola omujoza asanga ajogebwa omuganda ganti omulimba asanga mukkiriza si mu 7 bana abaana mu 7 tabasobola
Yes. Era na wandi sakatabo kanne katwalira ne Jeno Muhanga. Nabadde bombo. Sidio hiyo. Bade mayo. Yino ba. Ogiraba uli high court meeting. Tifunire ne basi. Ate nkola ya CD ya gwera. Kuna flash, kuna gundi. Tambulira wano. Anti ogenda jono ogenda kubuguma. Tambulira wali batule pesa kompulire. Akwata oyina obukadde 10 nagana no jiwa Museveni emuhozesaje kagaya jegula obukadde 10 eggwanga nditeeka mu crisis. I put this country in a crisis. So Judges ain't a meeting before with the interested parties. Ngazona mweziliyo wange mteriyo. The harm does not see the president. Atebe basala ubu. Sensible judge. Bakulemesa. Kyobona nzisira kusaba kulaba Museveni. Atosaba oyina kusabira majaji okulaba president. Era kibajja mukuwa ne Museveni sinza musaba sente. Seta usikontrola bamukubira simu tozimuwa. Kakati abumba manyi system eno nagikolera mu emyaka 10 15 mbamanyi ejoko lyawe mulina kufukamira wa muntu ali okakiriya lingani nsikisobola naye nabagamba nti the only solution to harm was a case. Harm does not deny that he borrowed him alone. What is it saying sente za mwina zibasasula ne mubane zange kati how can you solve this case through court? Never let you print out with the issue would be Buringa an international audit agreed on by the two parties. Akole audit. Yes. Nayo kalugire atekalugire akola bubi. Neyike bibiri mu ensamba abemengo ze bali babbi era omusango bagutwala wakalugire. Why are you hankering on this young man's properties? Neso mama teka uli wajomo amulika business like another lawyer. No, of course you were member with the first family. Timujako kubanti yaso timujako kubanti akole chikumi mafuta anti mwete mukiza. That's the argument. I'm like another Uganda. No, you are not another Ugandan. Thing you do oletera family obuchai kati seza tasingata chako umanya abayindi abo kyebakola. Yes. Atule family najirisa abayindi abo kyebakola. Abayindi bwe bategeera ekizibu ky'Abanyarwanda ekyabaleta n'okuva wano era mbawandikidde Abanyarwanda bwe bava mu nsiko Museveni yabawa ebifo ebirabika. Kagame military intelligence, Dr. Bayingana medical services muame, Rejema yabairako ne Minister wa State for Defense. Abantu ne babalaba. So agitation against what if they capture us? When we bayita Black September, our parasite bali bawambye Jordan. Kati this goes anti Banyarwanda sentiments in Uganda. Habyarimana n'abagamba nti mwekamba buli, don't abuse the Ugandans, the Rwandese outside the Rwanda, should not abuse the hospitality of the host countries, because Rwanda iringe jirasi yajjula tokyasobola giteeka mu liquidi ayika buyizi n'abagamba n'ekirala nti ezzike limu eriri mu Akagera National Park lisinga Abanyarwanda 10 abakomawo ewaabwe. RPF yasooka kumusaba ki recognize us as Rwandese otuwe passports n'agaana. Bwe baamukuba mwalusa okuteesa eno yali namba 10 baga gwosaana okuvaawo kubanga eriyo n'abakutu abajja ekawolo okutema ebikajjo badeeka abava e Rwanda wiringire. Leave us the Tutsis bemwagobayo, but don't we see Hutus who leave Rwanda to cut sugar canes in the Kakira? Engeri yolaningamu eggwanga yembi. We need changes. Era nga bano bali ku muhoozi ne bafe nze olunaku lwe baalumba muhoozi bamukube nagenda n'ewaffe mu church mu kanisa emikolo nenzina nga ndi bwere namanya bawedde kubanga gwe kasita ovuga oyise emmotoka zonna ne mutujooga naye oyo ayise emmotoka kasita asanga endigito mu koona baasi endigito mugimanyi endigito kyekintu ekidduka ennyo bwekyo kasita osanga endigito mu koona bano basanga endigito mu koona tewali balaga uli kyesasaawe. Yes, kakati the only solution Museveni must be extended
mbakubira obutambi nga muganda Museveni akoye ayononye ekibiina mbukube ate nja bukube mise maze emyaka 10 mise maze emyaka 10 anje mise manye mazabi 10 na entities teogera aterabula nkozesa ne strategy ne gonte gisobola Yesu ne military intelligence gisobola data ekyuma ekyo gikiri olunaku tebamusobola ate bali badde babitunda ate nze situunda utulira wangi tusobola kulinyayo kati ngi bejumanyene kati eri jogambye basi tojogera njagala bamwabi n'omusajja w'ekyengera bayitidde okunona taxi oyo sofe twamugana okusoma talina muna kamunyeneemu ayingidde mu bizinesi amazina ennyumba ey'ekikega ennyumba yonna egenda kugwa ng'ogiteekamu amazina ag'ekikega ulira bana kakati teekamu ekitaguliro n'eguma no, the DNA should be done where there is a claimant. Ti omwana oyo wagunda. Ate kyangu bajja funika. Bajja funika kyangu nnyo. To solve a problem scientifically. Evayo omusajja n'agamba nti omwana oyo wange. That's one. Another area where we should agree on DNA when couples are divorcing. All the matter originates from the family. Nti omukyala n'omwami kivudde mu family yaabwe. After the dispute over disagreement nga baagala okwawukana kubanga olabirira abaana ng'omukazi agenze. Let me test these children. Neme kusasulira mu batali bange. N'omwana gwe baleese obuleese obukulu. It's not the responsibility of the state. That excitement. Mwalabye omusajja yavudde ku kizimbe n'agwa. Erubaga. Nalabye omusajja ayambadde kabuuti okuva ku Lwokuna ku Lwokutaano ne ku Lwomukaaga tanagikyusa nga yeetolooza ku kizimbe kya New Vision. Tamale singa kamulingiza amukutteko. You don't know how a human being feels. Mukazi wakumwendako ne kondomu tekiruma nnyo nti bamuyiwamu n'enkwaso yakulekerawo ki. Do you know African men? Ate mwe. Do you know African men? Ate omusajja addayo naki? Mwe mwina kabada. Aha, kati lwaki bagamba abasayansa nimwe mutambuza kansa w'omugwa n'abantu bate mwina kye muddayo nakyo. Era nzo omukazi yagenda nannepankako. Nalimva nabweru nensanga ng'akutte omu ku batabani bange nti afuyisizza muwala we olubuto. Nange nanoonya muwala we ne muggalira mu kkomera. Tell me, to make a pregnancy there must be two people. Bonna bali basomera mu ssomero limu. Ekitegeeza lwe bagendanga okwepiikya bonna tebasoma. Amateeka gatunula. Nange nafiirwa nga ggwe. Naye ekizibu kyo gw'olina ebizibu ebi muwala wo musiru nnyo kubanga ono mutani wange alina ba girlfriend 6 era owo omusiru ye kamulingiza alumba abalokole ababiddwa mu ssaako bali bameka. Kamulingiza yali agala kunzikira ku bugingo bwali batavudde ku bugingo. Kamulingiza wano waliwo omusajja yajja n'anyangako abantu ssente zonna. Museveni amusuubiza okumwongererako. Omusajja bwe yamala okubba millions n'agamba nti Museveni yazeewozeza akalulu olw'okuba waliwo abaali bamukozesa naye nga badintinga linnya lya Museveni. This is what ekyantabulanga nabo nti the president must be protected, the dignity of the president. Omusajja waali nti Museveni yazeewula nammwe Museveni mumanyi tasasula. That one, anybody who maligns the president's name must be severely punished. Kakati bino ebyebukeddeya mwete abebukeddeya tebategeera. Let me tell you, learn from me and learn from Kigongo. Coming from an area does not mean that you are going to dominate that area. Mutunuulire Palaso yajjayo kabaka ono omwana aliyani gundi yamukubye sikini Chimenke. Yes. Ebirala bimukola naye temukola. Tonjekeza lako. Tazakosina naye tekateze na rwampaka. Kakati ayimba. Naye kubye Palaso wayi. Tulange nfunayo. Nti Palaso yalowooza nti kabaka amuwa political mileage. Do you know the people who don't want kabaka? Are you going to use that advertisement when you go to other parts of Uganda? Yalowooza. Oba banyiga muteeka mukalanga. Yalowooza afunye. Ne bana bayimbi banne
ne balaba ne kabaka yakola yali bamusonseka obusajja bw'emwenge obwo bumala okulya sente yogera ku gundi nga Museveni kitenda bakache bamukola te Museveni bwatuka mu kitundu nga bamugamba yogera ku muwanga ya mukulu mu kitundu muwanga oyo temumuundetera amaze Museveni bwakondeminga gwe baleeta bawa abantu be sente abo opposition bawa abantu be sente abogereko kulali bana nkubulira you don't know how these mafias play things. Look what Chigongo. Netegeza yes. Chigongo is a powerful man from Butambala. And Butambala is a district. Ina omukyala nachi. Ekitegeza katono nnyo. Have you ever seen Chigongo fighting Muwanga? Nero yasimbawo ne Chikulukunyu. Bana people of Butambala to choose. Chigongo bayinza omuyita nga omugenyi omukulu nga bamwagala nga mugenyi mukulu. Naye nga tebaagala abalagire. Bimachuwala ike Chigongo. Zo mukazi yagenda mu dipine mpita abaana be nti ono bazanyira ku bwongo bwange bamutte bagayinti namuse tu omukazi ayiro kuliya ye mujjawe naga nti kamwanda mining nti simuwagizi wa Museveni mukazi wako ne macha gwe musula mwenna owa musomba taliyo fe mutuyita basiru nga mu abatasoma human is free oli ali mu FDC mu movement yes human is free fe tetukola ebyo ne Kayanja yabikolanga era Akai yayombanga na buli omu naleeta Mulindwa ne bayomba naleeta Semakula ne bayomba why ene bodo omusajja yasoma tosobola mu controlling omuntu abaganda bakugamba kyolo tuddo kibanja oyimiridde that's why abasabirize bakugamba botakomya oluzaalo abaana bafa kati omuntu ono gojje wansi ye Bobi Wine nti abavu be yaleta n'abatwala mu parliament bafuna empowerment tayinza bafuga okay tayinza bafuga kakati mmwe abagala okudominate nga Bukedde ne district endala temujja kikola ekyokubiri mukuba muti omuntu oyo ne mumwambula mu essaati kubanga bino general election president naye ali mu kalulu kali busy ebimu tabitegeera naye ng'oyina by election emwe n'ogikoleramu efujjo are you stupid